Akulira enzikiriza y'obumu Omukama Ruhanga w'obusobozi Bisaka asabye abantu b'Ekyenjojo okukuuma obumu ssaako n'okwagala enteekateeka za gavumenti zonna ezireetebwa kugenda mu maaso n'okubayamba. Programu za gavumenti, enteekateeka za gavumenti kweyongerera kimu kuweza abakiriza obumu okusekeka gavumenti kurobeti tweyongerere tukusekeka programu enteekateeka za gavumenti kandi n'okuteebwa kusekeka pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni akarulu akungera kumuha akarulu abukuba emirimu yona ekozirwe abukuba pulezidenti Museveni ati omuntu bakola ekikolo kirungi bamusiima nonde tumusiimi tutumuha akarulu kabuliki. Ow'obusobozi okwogera bino abadde ku mukolo ogwategekeddwa ab'enzikiriza y'obumu mu kitundu ky'Ekyenjojo mu Kwenda kya Lusozi. Ow'obusobozi okwogera bino abadde ku mukolo ogwategekeddwa ab'enzikiriza y'obumu mu kitundu ky'Ekyenjojo mu Bukwenda kya Lusozi. Ow'obusobozi Bisaka asabye abantu okugenda mu maaso n'okugoberera kalenda ssaako n'enteekateeka y'enzikiriza eno wakati mu kulaba ng'abantu basobola okukyusa embeera zaabwe. Ensi ekamerwaho amahwa na saa zino amahwa gatabulwe emiti enjoka zikyalwataniza ekuura amagulu gaazo zali zina amagulu weira ngo ekibibu kyagireho amagulu garugaho ati Yesu byeyizire zitongere kufuna amagulu nikimanyisa era Yesu atabikole nikimanyisa ezo zalinganike z'owaabo ati bagamba kabeyambisa obuganike lw'owaabo lubalwa emyaka 3 kama myaka 8 balulete mu Afrika Abafrika batekereze ngo ekintu kya Yesu Kristo lwakavaho kandi atakabaho hati yalikuwa kuteekaho Yesu Kristo azayiwe ng'omujuni azayiwe Betelehemu oba Nazaresi hati Yesu azayiwe Nazaresi bagamba tukifuole tutakyeta Christmas Day 25 December tukyete Christmas season hakuba bagamba tulakyeta Christmas Day. Abatuuze mu kitundu kino eky'Ekyenjojo beebazizza nnyo Ow'obusobozi mu nteekateeka z'agenda mu maaso n'okubayamba ssaako n'okubasabira okuwona endwadde nga bino byonna abikolera ku bwereere. Nempa ninamba Ow'obusobozi onjune otujuma omusajja twi Omukama wange obusobozi okatujuma gwe nikusiima Mukama wange obusobozi n'ekisembo eky'abantu abompa nnyo omunsi mukulu Mukama wange obusobozi bumugaika nina abantu yakusigala mu busa habwokuba bona abaliyo baguya hano ego kandi maliriye hatabeho omuntu wenda kunterera akabaho referendum omulwe yanterera ngamba Suzanne tukulire kino nagamba ndasiimwe. Waliwo n'abakulembeze okuva mu disitulikiti eno ey'Ekyenjojo abagamba nti enteekateeka ya Ow'obusobozi Bisaka ebyayambye okugenda mu maaso n'enkulaakulana era abantu bangi bagirabiddeko. Managanya kuri hano abantu bano bakimanyire ngo bijja kwawo kuno okutahamu kwawo kuno kubaho muno egesa abantu tujamu twegesa tuyambe tukuteekera Ekyenjojo yateekana ebe disitulikiti habe constituency ninda abantu barahanga kunsima tujja kukwatiraho nibo batuha tongera mamani tongera kufuna chance ejo mu buri tamu tukoma habe chairman 5 aba MP otuha abantu abaratubonyera hakuba abantu bakabajwahire muno n'endabo za hano abandi bakafuruka abandi bafa abandi babonabona muno cyoga saa zino hakiri ntoro singe boroho kandi tucyecyamu tutekeye.